Kyabaggu olwokuba nti nno yafuuka omuntu ayagala ennyo omugero omugo naye yalina omugo gwe tolowooza nti yabagamba abaganda baziyige bazireete ye teyayiganga naye yaziyiganga nga kabaka naye ng'atabaala mu nsiko anoonya mmese kuva yakitegeera nti nno zireeta obulwadde bwa kawumpuli obumazeewo abantu be kale nno Kyabaggu n'afuna omuggo n'agutuma erinnya Kikuba mmese olwokuba yali muntu ayagala ennyo emiggo omuggo gwakola omulimu gw'amaanyi nnyo olw'okulwanyisa kawumpuli kati n'alagira musajja we abajja omuggo agumuleetera agwe Katikiro we Kabinuli era muti omuggo ogwo bagubajja mu muti ogwa Damula yasookera ddala bamubajja mu Musambya era yagumukwasa n'obukuba butonyerera kyova olaba olwokuba yagumukwasa obukuba butonyerera Kabinuli yadduka buddusi we bagumukwasa awe wava kalombolombo ka Katikiro ndowooza okiraba we bakwasa Katikiro ne leero we bamukwasa omuggo ogwo paba butereevu paka mu Butikiro era wagenda okutegeera nti abaganda baagala nnyo obwakabaka gwe muggo ogwo kubanga gukuumiddwa ebbanga lyonna era okumanyanga enjege yali egenda okugutwala ngikubuulire ke kasattiro akagwawo nga 24 May 1966 Obote we yalumba olubiri enjege yali egenda kutwala Damula kuba baali bajja kwokya buli ekibalaba nti nno Buganda kigikola kigitwala mu maaso naye abasajja balwana ne bataasa Damula ne bafulumya omuggo Damula ne bagukukulira buli omu gy'atamanyira gye gukukuliddwa abo bapenge zingi n'abalala sijja bagenda musimanya lumbu siini n'abalala nze ndi mu kusomesa ate gwe mmanyize mbwe mba ngambye okusomesa njagala nsomesa omuntu ayigera ategeere kyenjogerako kati Katikiro tumuwane erinnya eddala tumuyita kaliisoliiso w'ebyobuwangwa n'ennono linnya lyeddala ate abamuli batamanyi kaliisoliiso ow'ebyobuwangwa n'ennono kati oyo pengepenge omwogezi waabadde alimanyi. xpotv to the world. Basebo ne banyabo tubalamusizaako nnyo bakadde baffe mwebale nnyo okulaba xpotv abasaasanya mwebale kutambuza tuli mu ggwanga Uganda tuli mu bwakabaka bwa Buganda ate tosobola kujja mu ggwanga Uganda n'obuusa obumu ku bwakabaka obusinga okuba obw'amaanyi mu Uganda bwa Buganda si kwagaliza wabula ne bw'osoma ebyafaayo n'okola research ogenda kizuula nti obwakabaka bwa Buganda y'emu ku kingdom esinga okuba ey'amaanyi ndooza neddirirwa oba abasoga awo bali ebit organized n'abanyolo ebimu ku bifuula obwakabaka bwa Buganda okuba obw'enjawulo ku malala bye tugenda okutunako olwaleero ne mukadde waffe Musisi Bossa mu Nabusiro Sengule 222 amanyi omwana soda abe yakutte omuzinga gwa kamera tuli ku xpotv subscribing nga commenting osharinge ngenda kuwa bakadde baffe gye bujjako betwakoze nabo wabula nkujjukiza tulina video yaffe gwagala okumanya ebyafaayo bya Major General James Kazini ne bajasi banne bwe bakuba emundu ogenda kirira wansi video jona asangako nti ebyafaayo ebikambwe ebya Major General James Kazini ne bajasi banne bwe batokosa enkebede genda olabe omanye kiki wasuwa ku General Kazini yazaalibwa atya olugendo lwonna twalukolako research ne tulukutuusaako osobola okuyiga n'abajasi banne abalala be yali nabo sebo tata soko mbulize kuba kuwegese amaaso omanyi bwana Abe agenze n'atonozaamu omuzinga gwa kamera zimbadde bwogwogedde ndi muzinga gwa kamera mbadde manyi obalese n'ogwenjuki akabadi kataddeko nange kansobedde akakati bali abatulaba bagamba bakakyako bayayana sijja kabagamba namwe mutulabe bulabi muwulirize mugoberere owange munange ekimulaga konye kiva mu ntumbwe agogerwako gamanyi ngabera mabidde omanyi ndi no mwenge bigera atoboyira kulinnya bulinyi kati ekigwe oboyagala gammuke entumbwe ino okukakasa nti nno ddala zinywedde bikyali ensangi zine kyoga togunywangako nagunywako kali n'ogamba n'ensangi zino teziriiyo era bakyali nyamu gw'oli mwana muzaale wa jjojjuzi wano naye nakati okyagulabako ngandudde olaba abasogola okujjako nga bwe wakula kati olutandika okwennyalanyala ati munnange abamu abalina bagamba nti nva za munyagwa ziribwa wa mwoyo naye n'omwenge ogwo engeri gyekiri nti kati tereeza omuntu ng'alina ebbwa liyita ne kookolo n'agulinnyamu tokubye nnyo kale sebo ettundu likyamula bingi kubanga ne kankada liswira era ntuuseewo gw'atolaba ne nannyini mutikira mbuutu atuuka ku kibuga ate olwo nze akuba olutaliga nzaani fananyeko omufumbalanga agudde ku kyambasa era neeyagalanga bica bya nkoko tebisibwamu muguwa mu butuufu nzize bulangasa
okufaananako obulago bw'ekitinti kubanga temuliimu vuunya nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambeja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwaalo kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu kasita onsudde ku ndasanya eno konze kanjiweerera ebigambo mwetimba bujumbi abiweerera omutanse ku bukukumbo naye nga mbaniriza beebale kutweyubako beebale kujja waliwo yaŋŋamba nti soda omwami oyo oli lwatandika okwogera n'osirika n'omutunuulira ne mubuuza bw'oba ggwe okola ki wali mutuufu kubanga munnange akali mu ngoma kamanyibwa muleezi ate era ejjembe ly'omuleezi yennyininyini aleega eddiba ku mugalala yalimanya oba ku mulugwa era yalimanya kale nno mbagamba bugambi nti fe batweyune musubscribinga ku YouTube channel eno xpotv nnyo bw'obanga gwe mulundi gwo ogusokere ddala okujja sooka osubscribinge nkwegayiridde ku xpotv ate olikinge okomentinge etekawo ekirowoozo bye tugenda okusomesa bw'oba owulira nga olina akantu akakusoya muli kabuuzaawo tugenda kuba tukalaba era wetukomawo tujja kutandikira awo ku bibuuzo byammwe bw'omala okusubscribinga dduka bunnambiro mu kibuga Kireka Banda ng'oyagala kugula furniture omusufu babayita abasalamu furniture ennamba yaabwe abbe kansubye nti era ogenda kugibawa kuba saayise nayo waneeno naye nga balina ebibajje okulagirira akangu ennyo bw'otuuka Kireka waliwo ekikuba ekyambuka ku Nabisunsa Girls ekyambuka bwekiti kati wammanga waakyo wakyemmanga weewali basalamu furnitures bagenda kuguza entebe ez'omulembe bakuguza ebitanda dayini kalonda yenna eyeekusa ku bintu ebyo balungi nnyo oba oli bweru wa ggwanga oba oliwa basobola okufunira ebintu byo nga bya mulembe nnyo byolonze byennyini ne babikutwalira wooyagala beekwate abasalamu furniture nga bwendeeta abalala sengule nina benjagala okuyisaawo baganda baffe aba El Shaddai Money Transfer wenyiza okubeerabira omanyi waliwo olugero olugamba nti toyinza kutenda buwoomi bwa nswa ne weerabira ekiswa enkuyege ezaabumba ekiswa kakati bano banaffe tuvudde nabo wala kuva ku ntandikwa kale nno batubeereddewo twagala okwebaza mukadde waffe Rumisa Robert awangayira mu ggwanga eryo erya South Africa eri mu bukiikaddyo obwa Ssemazinga ow'omuddugavu kale nno mmwe mwenna abali mu South Africa nga muli mu province ez'enjawulo nga Gauteng KwaZulu Natal Northern Cape abali mu Eastern Cape Free State Mpumalanga Limpopo province zonna nga bwenzimenye basebo ne banyabo muwagire abantu abo aba El Shaddai Money Transfer batambuza akasente ate balina services bakola mu South Africa bw'oyagala Smile DSTV njagala sasula bansazeeko njagala sasuliza mwana school fees ku ssomero zisindikayo njagala gula airtime data mazzi byonna aba El Shaddai ate batugaye batwetedde omuwumbo gwa saloon tujja gubategeeza gye bujjakaawo sengule tudduke lukwakwayo abaganda tulina kye bayita Katikiro Katikiro yabeera Ssaabasajja oba yaba alamulirako obwakabaka ebweru ye kabaka ow'ebweru naye alina ekintu ekimuweebwa ekimwawula ku balala era obuyinza oba obuvunaanyizibwa alina omuggo ogumuweebwa tugulaba abamu tebamanyi na baguyita batya kituufu oba lwaki bagutuuma bali lwaki totandika oti kale sewo naye nga sinnaba kutandikirawo wenyininyini kanziremu nkubiriza abakatweyungako basubscribinge mwebale nnyo musubscribinze oli mulungi nnyo gwakonye ku subscription button ate n'okona ne ku kade kakati munange waliwo obuziza wenyini wenzija babulira erinnya ly'omuggo ogumuweebwa nzijaawo ku muggo ogwo guyitibwa Damula erinnya lyagwo guyitibwa Damula guyina amannya amalala ate agatamanyiddwa nnyo bantu naye mbadde njagala onzikirize nsooke n'erinnya Katikiro ndinnyonnyoleko nga lyo neyanziza kakati ka kino kya momboze we kyanyizanga obojja ate okwesogolera ku lungi n'okomba engalo ddala wamma n'akuba ennoga n'empisa kuli akalanga Katikiro kiva mu kigambo Kitikkiro ekitikkiro kyeki ekintu ekyo kyonna kyonna ekyebungulula enju ekibikka abantu mu yo kye tuyita ekitikkiro akasolya ak'enju tujja kugamba nti kyonna kyonna ekyebungulula kubanga oluusi akasolya omuntu ayinza okufuna buli obusolya obwedda akayitamu ennyenya akakatemyo naye ate nga olusolya kale katugamba olusolya omuntu ategere ekyo kyonna mabaati biki n'ebyo bakomere ekyebungulula enju ne kisobola okutubikka nga tugirimu ne tutafuna buzibu bwonna
kyetuyita ekitikkiro mu lulimi Oluganda. Kakati Abaganda abedda mwe bajja erinnya Katikiro nti yabanga ekitikkiro era kabaka amusaawo atubumbutayire ffenna Abaganda so si kubumbutayira kabaka yekka naye ffenna Abaganda era kyovola wabaawo ekisobye kyonna mu Buganda tumulumba buteesagga nga kikere. Bw'okyogera bw'otyo kirina engeri gye kiwulikikamu ng'ono omusukulumu bw'okyogera mu angu eyo tekisukkako kabaka kuba bwe tuba ku nnyumba teri kisinga kasolya kuba waggulu. Kakati omulimu gw'ekitikkiro kukuuma bukuumi ba mu nju naye ate enju yenkulu kati olwo ndowooza kiraba. Kakati Katikkiro kyo tekimusukkulumya ate kubanga asukkuluma ku kabaka ntayi tekisoboka. Era kabaka yaba amwesize bwesizi kale erinnya twalimuwa lwakuba nti nno tumanya amakulu g'ekitikkiro n'omugaso gw'ekitikkiro kujjayo kiri naye tumuweeko ku buyinza nti tuba kabaka ye aba bumugabanyirizaako bugabanyiriza n'asigazaako era kyava mukwasa omuggo guli gw'oyogeddeko Damula n'amugamba nti nkukwasa Damula ono genda onnamulireko Obuganda kubanga bamwawulizaako kuki kuyinza bwe ensonga zonna eza Buganda zituukira ku ye. Omwana sola bw'aba alina ensonga za xpotv zaagala okugamba Ssaabasajja aziyisa wa Katikiro tasobola kugendayo butereevu nga kati waba ensengeka y'obukulembeze mu Buganda wasookanga n'ogenda ew'omutongole w'ekyalo n'akakasa nti omwana soda azaalibwa wali kitaawe yeserumpanise yeddirango empozi goli wa Mpologoma kitaawe yekisekka wa Mpologoma ngeza bugeza Katerego w'Empologoma muzzukulu wa Namuguzi erwadda mu Kyaddondo. Kakati ono omutongole bw'amala okukakasa nti ddala kituufu y'oyo n'akutwa novaawo ne weeyongerayo ow'omuluka naye n'aluka ensonga ze n'akutuusa ewooli ow'eggombolola kubanga oyo yazigombolola naye n'agombolola ensonga ze n'akutuusa ew'essaza busiro kati nganze kati gwogenda wa Ssekiboobo wali eggulu mukono mu mbuga n'olabanga ensonga ezo ate naye Ssekiboobo nga akutembeeta akutuusa ewaani wa Katikkiro. Obwo bwe bukulembeze bwe bwabanga si bino ebyensangi zino omuntu ava eri n'atomera butomezi Katikkiro nga takoze naye pulogulaamu kyawo ono yani ono simanyanga yegundi zini penge simanya penge ki nemanya amalala nga atomera Katikkiro omutomera ngani tomanyina otegeza penge oyo nga simumanyi simumanyi nze sibuuli abeera woyo bloga be bamukuba simumanyi nakonze siva manyabo bloginga biki kasa yasisinkana Katikkiro yabusisinkana bali muki oba bali yali Sweden zimbadde empali yakulabirako byange kumbe bituufu kali nooza olaba kyenyogerako kino baida ate penge yasisinkana owekitibwa Katikkiro yagamba nti Katikkiro obadde bakukuba yayogera nti bakusabula lumbuye abadde akunafuya naye munkwase nze mukole LNC yayonooneka abensangi zino bagamba muolemwa era kati emulwanyi wa Katikkiro ku media naye kasikete bamu obuvunaanyizibwa sirabangayo bwabuukula andi gyoge bayita amasendeko ng'okugulu kw'ejjanzi naye abo bapenge zingi n'abalala sijja bagenda musimanya lumbu siini n'abalala ze ndi mu kusomesa ate gwe mumanyize mbwe mba ngambye okusomesa njagala nsomesa omuntu ayigera ategeere kyenjogerako kati Katikkiro tumuwane erinnya eddala tumuyita kaliisoliiso w'ebyobuwangwa n'ennono linnya ly'eddala ate abamuli batamanyi naye nga ow'ebyobuwangwa n'ennono kati oyo penge omwogezi waabadde alimanyi goŋŋambyeko nze simumanyi zimbadde simumanyi naye mutegeeredde wano ne dread liika kuno bwete alina pini mu nnyindo mu matu kakati muntu kyoyo asiba pini mu gundi mu matu saana ne mulabako ekifaananyi bajja kikuwa kasimu ngomugambe mpaka mukulu penge ebintu ng'ebyo bisanganga bisamu ne kuntunga akatono ate abo bo bankeetanga mmere y'abalugu olinayo erinnya eddala kakati tumuyita mukuuma Damula eryo obadde olimanyi ate ow'omu mbuga obadde olimanyi era tumuyita ow'omu mbuga anti kino nno okumuyita ow'omu mbuga kyatandikira ku mulembe gwa Kabaka Kiyimba kubanga Kabaka Kiyimba yayagala nnyo Katikkiro ebali bamuyita Ntege n'amugamba nti tolina kumba wala olubiri lwange luli wano olwo luli wali kati olw'okuba nti Katikkiro yalinga ali kumpi n'embuga ya Kabaka ng'asala busazi n'ayingira mu mbuga weewaaba erinnya eryo okulituma Katikkiro wa Kabaka nti ow'omu mbuga nayo ne ligatwako katumuyita ow'omu mbuga kayiisoliiso ebyobuwangwa n'ennono mukuuma Damula oba mukwata Damula
n'amannya amalala ab'ensangi zino ge bayinza okuba nga bagongeddeko kati tugende naye nga n'eryakabaka ow'ebweru era nalyo kkulu nayo lyatandikira ku kiyimba. kati tugende wali we wali ekinyusi kya leero wadde tulandazeemu akatono njagala otuwe ebyafaayo bya Damula ogwo omuggo ensibuko oba obuvo bwagwo buvaawa ennono yaagwo ennono kituufu era yensibuko kisibukawa kakati kyajja bwe kiti munnange kabaka ayitibwa Kyabaggu amanyiddwa nga kabaka wa 25 mu luseru tulimu olwakintu olunaku lumu ndi kumenyera bakabaka bonna naye oyo wa 25 okuva eri ku kintu mbala kuva ku kintu kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri wa kumeka kulimbe ki wasa kumukaaga mu kintu mu kintu wasa kumukaaga kitegeeza nti mabega eri waliyo basekabaka ng'ogyeko kintu kwa kintu tumuyita sekabaka naye bali bonna bonna basekabaka naye obabala omugatte tuba ku muwenda 36 kati we tuli wano yona aliko era wali bawalidda wali ba 37 tugeze simako kilo katugeze katugeze ekyoto nga kibadde kizikidde simako kilo na kwatamu ko mu ngabo awo abeera wa 37 kakati ono gwenjogerako Kyabaggu eyavaako omuggo ogwo wa 25 tolaba nti nno sigwa dannyo nnyo tegeeza bali tegwali nga yedde tegwaliwo naye Kyabaggu ekimumanyiddwako eky'ebyafaayo ekirala kikino yalwanyisa obulwadde bwa kawumpuli naye yabulwanyisa atya baamugamba abalaguzi nti otegedde kabaka ekireeta obulwadde bwa kawumpuli okimanyi si kirala nti mmese n'azikolako omuyiggo n'aziyigga n'ava ne mu Buganda n'agenda n'ebusoga ng'anoonya mmese era ebusoga yagendayo n'abeerayo ddala era baliko operation mmese n'agamba n'Abaganda muzinoonye muzitte kyalo ku kyalo muluka muzinde terene ebusoga era nga n'Abaganda abagamba ndi mukuŋŋaanye buli omu njagala aleete nnyingi obukira mu butemeko obukira mu kuŋŋaanye obukira bw'emmese ze musse ndabe buli omu zasse obungi kati ne bagenda ne bazijjange ne Buganda nga bazitwalira mu bifuluusi bazirenga buli omu Ssaabasajja zino ze zange nazo baazitwalanga naye ng'obukira babuteka bwokka kwegamba ayagala alabe obujumize bwabwe kakati kabaka olwokuba bazimulaganga nga otuuka wali nga emmese oli alenze mulengo gwa mmese n'oli n'obukira bwazo kati abantu we bajja enjogera egamba nti ettuufu liba wala akatale k'emmese kali Busoga abantu abamu ne bagamba Abasoga bali emmese ekitali kituufu kumbe mmwe mwaba abaleetera ekyo saaliko nkunyumiza byafaayo mwenga Abaganda bwe yagamba fenga Abaganda ate oyo naye mutereeza kansooke mutereeze yayogera ekyo ate ovuddeyo eri nati nze nimusomesa wendaba akoze ensobi ne bwoba mukulembeze wa ku ntikko nkugamba nti pulezidenti kino oyogedde kikyamu tosobola gamba fenga Abaganda bwogamba fenga Abaganda kitegeeza oba wejjeeko Obuganda obeera obwesamudde oba tokyali bwogamba nti nze nkolanga nga omwana soda nga oba okawira kangaako obanga eyefaananyiriza so omuganda mutuufu tasobola kugamba nti agamba fe Abaganda nze bossa owendiga omuganda so sinze ng'omuganda fenga Abaganda oyo si bituufu tutereeza lulimi tereeza olulimi olyo okoyogera ekintu ekyo gamba nti fe Abaganda si fenga Abaganda tuddeyo kakati emmese nti bali emmese ne babawaayiriza era mikwano gyaffe abatulaba bw'obanga oli Musoga enjogera eyo bagikugambanga obagambanga nti twali ku xpotv misanattuku omusomesa omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja n'atuwabula n'atutereeza mu njogera eyo abamu baali bayidiremu enjogera egamba etya nti ettuufu liba wala akatale k'emmese kali Busoga kati abamu mu kujereegerera okwo nga bw'obamanyi omanyi bajerega nnyo bannaffe Abasoga busimanyanga busima bategeerera ku myaka bwe giti n'ogamba nti babijjawa so si bituufu n'akatono era bannaffe Abasoga tubaagala nnyo Soga mbone nti obenda ino obezira kyo obwine tobenda nze mbenda ku mpezi bagamba tasijuyi Olusoga bagamba ati agasimanyi tiridi kumanya tiri mana byo soga luoma teruja gamba Luganda luoma soga luoma bokamba siri kumanya tiri mana ngokivako sikwemenya abo osanga omusoga omutuufu ate akanna tiri mana
kale nno enjogera eyo awo bwetyo bweri era ye Nono naye ng'olugero olwo abantu balufutyankafutyanka ne balufuuzaamu nga bwenkulaze naye nga Kyabaggu olw'okuba nti nno yafuuka omuntu ayagala ennyo omugero omugo naye yalina omugo gwe tolowooza nti yabagamba Abaganda baziyige bazireete ye teyayigganga naye yaziyiganga nga kabaka naye ng'atabaala mu nsiko anoonya mmese kuva yakitegeera nti nno zireeta obulwadde bwa kawumpuli obumazeewo abantu be kale nno Kyabaggu n'afuna omuggo n'agutuma erinnya Kikuba mmese olw'okuba yali muntu ayagala ennyo emiggo omuggo gwakola omulimu gw'amaanyi nnyo olw'okulwanyisa kawumpuli kati n'alagira musajja we abajja omuggo agumuleetera aguwe Katikiro we Kabinuli era muti omuggo ogwo bagubajja mu muti ogwa Damula yasookera ddala bamubajja mu Musambya eyasookera ddala ku mulembe gwa Kabaka Kyabaggu 25 mu lusaluno olwakintu bamubajja mu muti Omusambya mu Lusambya mwe mwava Damula yasookera ddala era bagwetanga baguwunze bulungi ne bagumuwa nga enteekateeka ey'okwongera amaanyi mu kulwanyisa emmese so tegwali muggo ogugendereddwa ennyo nti nno omuntu yeyagale nagwatambule nagwo ng'akaada nti n'omuggo gwanga kyali kintu kwongera amaanyi mu bantu kubeera na miggo nakumanya nti omuggo kintu kikulu kubanga omuggo gwe gutuyambye okulwanyisa emmese ezagambibwa luli tize zireta kawumpuli era yagumukwasa n'obukuba butonyerera kyova olaba olw'okuba yagumukwasa obukuba butonyerera Kabinuli yadduka buddusi we bagumukwasa awe wava akalombolombo ka Katikiro ndowooza okiraba we bakwasa Katikiro ne leero we bamukwasa omuggo gwe paba butereevu paka mu Butikiro ate wabaawo olutalo awo kulwana ebika ebirala biyinza okujjaawo ne bigulwanira kati ono Katikiro Charles Peter Mayiga era naye ab'omutima baaliwo nga bamuyambako okulaba nti omuggo gute ebika ebirala tebimusuuza nati embeera eyo eraga nti balwana n'omuntu nagamba nti wali okulwana embeera eyo eraga nti nno tewali muntu kyafuna ng'akifunidde ku mukeeka olina okukirwanirira tewaliwo ne mu Buganda obwami omuntu teyalyanga buli bwami tulaba abaami abamu abali emmengu kankyogere sijja kutya kukyogera waliwo abamu nga babawadde obwami menga ne mu bitongole by'Obwakabaka zi TV zaani naye nga talina kyamanyi ku Nono talina kyamanyi ku Nono naye edda bagobereranga omuntu oyo ddala munywevu ali munda muli amanyi ku Nono alina kyabitegeerako oba nfuna bulungi ke kalwadde ke bagobereranga era kyobalaba osanga nti edda omuntu yalyanga obwami yabanga yakulira mu kisaakaate oba si kyo nga tyakulira mu kisaakaate kya mwami nga kitaawe yaliko omukulembeze mu Bwakabaka kuva emabega olunyiriri nga katambula olunyiriri nga sigala lutambula bwe luti kubanga oyo baasobolanga okumuteekateeka kitaawe bw'aba muyizi kyangu nnyo nawe okufuuka omuyizi kuba oba ogoberera obukodyo bwakozesa bw'aba mubumbi omanya engeri gyabumbi omanya bingi kikwangwira tulabye n'abangi abamu nga oli yali muyimbi n'omwana n'ayimba oli yali munakatemba n'omwana n'akatemba nga mugadde waffe Bebe Cool alina mutabani omuyimbi bamuyita naye ali n'omuyimbi ne Museveni yayimba tulinze ne muhoozi oba n'atukubalaga musajja wattu lwaki pulezidenti wange generali mulina engeri gye mukwatamu kapenyere bugga lyalabisi engeri gye mukwatamu jeno sigitegeera generaleza muli naawe n'ebigenero byo tuddeyo bwe bamuwa omuggo adduka mbiro naye ng'ekireeta ekyo kimanyi ekimuddusa embiro kubanga tujjukira akalombolombo ke nakugambyeko nti Katikiro Kabinuli bwe baali bamukwasa omuggo bagumukwasa obukuba butonyerera era kyekyamuleetera okudduka enkuba ereme mutobya kati kasigalawo kati akalombolombo bangi tebakamanyi naye ng'ate kwekyava era Katikiro oli yadduka nkuba yali adduka nkuba ereme kumutobya ate naye bagumuwera ku Wankaaki kyobola ne Katikiro yenna ne baba buwadde ggo oba omuganda wange abeera naye bagumuweera wali ku Wankaaki gwe mulyango ogwo munene ogw'olubiri gwe bagumuweera kati onadduka ng'alagawa ate ayolekera Butikiro kyobola Butikiro erina kubanga etunudde mugundi mu lubiri ekyo kyonna kiva ku kalombolo kiva ku kyafaayo kye nakuwadde ekyantege ne kiyimba Kabaka kiyimba ye ate wa musanvu mu luse luno naye yayagala nnyo Katikiro we Ntege era bamuggyako n'enjogera egamba nti Obuganda bwa Ntege ne kiyimba nga bono gamba nti Obuganda bwa Mayiga ne Mutebi nga
kibaddewo nti baagalanye nnyo. Oli baamuwa muggo gukulwanisa mmese. Mu budde obwo baagutuuma linnya kira baagutuumirirawo Damula. Baagutuuma Mbagambira. Baagutuuma Mbagambira. Erinnya Damula lyajja luvannyumako. Mbagambira kati era ogwo omuggo guyina erinnya eddala oba toguyise Damula oguyita Mbagambira. Linnya lya lugero. Nti baana bange nga era yagumuwanga amuwaako obuyinza okumuyambako eri mu kulwanyisa emmese. Baana bange Mbagambira abali engulu ng'abali emmanga bawulira linnya lya lugero. Kati mwe muve erinnya Mbagambira era linnya ly'omuggo tugusalako nti Mbagambira. Baana bange Mbagambira abali engulu nga bali emmanga bawulira nga tebanamuwa muggo ogwo. Obuvunaanyizibwa bwe yali akwasaganya mu Buganda mu Bwakabaka bwa Buganda bwe bumu n'obuvunaanyizibwa obukwasaganyizibwa onaaliko butereevu. Obuvunaanyizibwa obwa Katikiro okuviira ddala ku kakulukuku ow'olugave eyali owa kintu n'okutuuka gye tulikoma busigala bwe bumu. N'omuggo ogwo bwe gwajja gwayongera okuggumiza ekitiibwa ky'obwa Katikiro era bakisalawo ne bakafuula kalombolo nti buli anajjanga Katikiro ejja kuba nga baziyita batya tools of power. Simanyi nnyo Luzungu mwe abasoma muganda wange Abedrasa tools of power. Kati tools of power kale ne kabeera nga kongera okuggumiza. Kisooka nga bonoyongera mu ngoma n'ogamba tubadde tulinawo engoma emu kati tutaddemukko tutaddemu n'obujongo tutaddemukko oba obugoma obutonotono bwe bunnamunjoloba obukalabirizi bunnamunjoloba tutambulizaawo kwegamba. Katikiro kyagukyusa gufuke mukuuma Damula oba erinnya manya Damula. Damula liyingirawo mu Katikiro. Damula era bagukyusa ku mulembe gwakya bagu kwennyini ne gufuna erya Damula nga manya kintu we kiba kipya bakyetegereza nnyo. Bakyetegereza nnyo nga onoga yimba luno ki ekibuzeemu ndowooza tuteekemu gita nayo ne bagiteekamu nga terunaba kukugira kati baguwa erinnya eddala Damula nga kitegeeza kulamula. Kulamula kabonera akalaga nti ono alamula ku lwa kabaka bwe tuguwa alamulirako kabaka kyebava guyita Damula. Kwata omuggo guno Damula ogenda onnamulireko Obuganda. Waliwo kaliko wayogedde wali eri nti ogwasooka gwali gwa Musambya. Gwali gwa Musambya. Kitegeeza kyanjawulo n'ekiri wano. Kyanjawulo olw'ensonga nti oluvannyumako bagukyusa ne gufuuka ogwa enzira. Omuti oguyitibwa enzira nsawa ya leero wano mu Buganda tegulabika naye bw'ogenda Sese wakyaliyoko ku bibira newankubadde banaffe ba investor baayo bagenzi bagitema basimba binazi naye nga era enzira bw'ogisanga kati waliwo ekibira ekimanyiddwa kikuumwa Banvuma kiyitibwa Lugo kiri Sese era mutabani wa Gugu ya kivunaanyizibwako okukikuuma omwo mwe mutemu omuggo ogwo Damula mwokka. Era ekibira ekyo njagala okusinzira wano nsabe gavumenti ya Ssaabasajja ekikuumenga w'okuuma akalirako omuto bakama baffe abatutwala emmengo ekibira Lugo ekyo kyo bannange munyweze nnyo ebyokwerinda. Basajja bagenda basaatuuka ku ttaka balaba asebe ekinene nga balulunkana. Bamutuguzeewo wano tuleese ebisawo bya ssente ebyobuwangwa kati ogwo omuggo kubamu akafaananyi ng'ekibira mwe guva kisaanyeewo olwo Katikiro anaakwata ki banaamuwa gwa mufene gwa muwovakedo. Ngendo osimbuliza ekibuuzo nti buli Katikiro abazze bamutemera ogugwe oba mbadde manyi nti ke baagutema nga bolaba ekikopo kya World Cup nti kasa baleeta ekyo mbadde manyi nti n'omuggo guneeno nti ke baagutema kyaggwa. Kati kiri bwe kiti ononsonyiwa okulya ekimuli wamanyako ku muliro gwakwata ennyumba muzibwazaala mpanga ng'ennaku z'omwezi zaali 16 ogwokusatu 2010 wali olaba era wali otegera bulungi butereevu nnyo. Kati olaba enju eyo yalimu omuti empaji enkulu ewanirira ekisoli ekyo. Empaji eyo tugiyita Serugattika. Empaji eyo yabeeramu emyaka gyonna okuva Kabaka Muteesa lwe yagizimba mu 1881 naye ekiseera era kyatuuka akabi tekagaana kujja. Bwe kuba kufoofa bwe guba muliro nga guzze kwokya kusanyawo bintu gujja. Kakati Damula naye njagala kumugeza ku mpaji eyo nti empaji eyo baba ne bookya enju bwe bagyokya tetwetaaga muti ogwo
kuba twagala ogwo gwennyini Mukyagwe Kasubi ogweri ekyaggwe Kasubi. Kuba simanyi oba olifuna obudde ntugenda ku kibira ekyo kubanga ennaku ezo nagendayo. Kuba nasooka nendaba basooka ne banoona ogusooka oba gwasoba kati Ssaabasajja Kabaka nze natuukira ddala ku mbuga abavunaanyizibwa ku muti ogwo ne bampa ebyama byonna naye sigenda kubyogerawa. kati nze kanjogere bye nawulira kuba sajja ku mbuga banoona ogusooka oba ne gusoba. Kati kuba baŋŋamba ebyafaayo nti ogwo omuti tegulina kwewunzika balina gutwala nga guyimiridde kyekyo basima musime kuva we bagujje kyekyo paka mu lubiri butereevu. kati ogwasembayo gwe baatwala Ssaabasajja Kabaka yennyini Yesu najja e Kasubi ne bagutwala saddamu kuwulira kusobaganaawo. Kati kyenvudde nkugamba nti kati ekya Buganda naddala nga kigoberera Nono kyekirimu kufuulafuula ate kakati kano kakolanga kano kino kifaanana nga kino naye oyo si ye mwana soda amufaananamu mwana wattu. Twagala mwana soda ate lwaki otuwa omwana woota mpewo zaagana zigana nkugambye mpitire omwana soda ate ompitire omwana woota obeera kati awo hubaza otya bukulu kyo kuba nze nnyinza okuba kati kyenvudde nkuga nti n'omuggo guli Damula nagwo era we wabaawo obuzibu ne guvaawo twagala guli oguvudde mu kibira kiri katukyameko katini nze mmanyi bukulu kyo buli mu kabira akakali e Kasubi awo mu Kyaggwe obukulu bwako bwolekera mu kusigalawo nga ekkuumiro ly'omuti ogwo nga bw'onobeera n'ekyaji ewaka nga bw'okungula emmereyo okakasa nti mu kyaji ekyo oterekamukko amakungula. Ekyaji bakitegeera abatulaba kakati n'omuti ogwo akabira ako buli we kasaanawo tetubeera seefu. Byafaayo ki ebiri awo? Ebyafaayo ebisinga obukulu nti ekyalo ekyo Kasubi mu Kyaggwe Kabaka Muteesa gye yakulirayo okwo. Olw'okuba yakulirayo okwo yasalawo era n'ateekawo akalombolombo okuva lwe yajjayo empagi egye yazimbisa awo enjuye muzibu azaala mpanga ne kafuka kalombolombo nti enjuye omuti ogugiwangiza gujja kuvanga eri gye yakulira. Era ekyalo ekyo lwakukiyita Kasubi tebakiyitanga Kasubi awo wonna bayitanga wonna Bulagala olw'ebitooke ebingi ebyaliwo n'endagala ze baalabanga abantu. Muteesa yennyini Walugembe Mukaabya Seidi Muteesa asooka ye yatuuma omutalo ogwo Kasubi nga agubbula nga bw'onobbula omwana erinnya nga ayagala ekigenderwa kujjukira kyalo kiri gye yakulira. N'abazungu okimanyi abazungu nabo we bajja muno balina sina bazungu bokka abantu omuntu abaava nga gye babanga bavudde we bajjanga muno mu Buganda baafunanga ebitundu ne babituuma amannya g'ebitundu byabwe gye bava. Ogeza Victoria okugeza kati webale nnyo baatuma Victoria naye nga Victoria si muzungu yali Queen Victoria n'ebirala Albert n'ebirala bye babbulangamu okujjukira n'okuwa ekitiibwa bali kati weekyo bangamba nti n'ebyalo bingi Ssekabaka Muteesa bye yasengula okugjeyo e Kasubi mu Kyaggwe eyo n'abireeta awo n'abiteeka waneeno emmenga awo oba nsanvu iziti oba ne wano weekiri mpirivu masimayi waliwo ebintu bingi byeyajjanga akyusa. Kakati ekintu kituufu olw'ensonga nti Kabaka sijja kugamba nti bakabaka ab'edda ne leero ne Kabaka bw'agamba nti nno ekyalo ekyo tukikyusizza erinnya tukituumye kino kisobokera ddala kuba Kabaka ye Nono yateekawo ennono yagidibya asobola okutandika ennono ate n'agidibya nti eno kati oba akalombolombo nako asobola okukadibya naga akalombolombo ka abasajja okwekwanira abakazi tukadibizza kakati abakazi be banakwananga. Aba Info Trust Property Consultants tetubeera bidde naye okubasembya kabadde kakodyo abano bakabaka ate ekirungi ekyenjawulo fenga xpotv management tubaagaliza obufumbo obulungi. Video eno tugikoze olunaku lwaleero ennaku z'omwezi mmeka lumu bbiri leero si ssatu bbiri ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi guno gwennyini ogwokutaano bagenda gattibwa mu bufumbo obutongole ku One Love Beach e Busaabala. So tubaagaliza obufumbo obulungi mukadde waffe JB Rera ne mami wa Info Trust bano no bakutusaako amataka amasufu atenga ku bbeeyi esoboka atenga tekuli nkayana balina estate yaabwe eri ennakifuma banaye weeri yekyali empya mugende mubakubireko ennamba zaabwe ziri awo ng'oyagala kugula ettaka ne plots ennakifuma gye ziri ate balina ne programu yaabwe kati etambula ey'okuzimba amayumba zonna weeziri programu ezo naye gweoyagala ku estate ennakifuma duka mbiro nga tennaggwawo twakagisabuukulula kati mwe bakadde baffe abali
abali ebweru w'eggwanga mmwe mubakubireko nammwe mutereke nabo akasente. Kasaka kono omwaka n'agamba gwe manya amagoba ago gafunye mu advance. So beba Infotrust Property Consultants bali mu ggwanga Uganda muno basangibwa mu kabuga Ntinda. Balina balooya abakugu bawoza ku byamataka. Wawulira ku Jjinja Lutalo? Ejjinja Lutalo? Soko njawuli ejjinja nga bayita Lutalo? Bade sitegere nange nkufunye kati tudde ku muggo Damula. Omuggo Damula kakati omuggo Damula bwe gutyo obugulumivu bwagwo awo we buva okuba nti nno Katikiro naye kyekimulaga obuyinza bwe. Kankubuuza ekibuuzo nga bw'ogambye nti amasiro gaayokebwa mu mwaka gwa 2010 ne tufuna okukyusibwa obwetaavu bw'empagi eri n'obwetaavu bwa Damula kasookedde ebaawo eva mu muti ogwo gw'ogambye kwali kubaddewo okwokukyusibwa ne bagamba nti kati eno beefunyemu kigoye weezinge tuno n'endala kibadde tekinnabaawo. Era wagenda okutegeera nti Abaganda baagala nnyo Obwakabaka gwe muggo ogwo kubanga gukuumiddwa ebbanga lyonna era okumanyanga enjege yali egenda okugutwala ngikubuulire ke kasattiro akagwawo nga 24 May 1966 Obote we yalumba olubiri. Enjege yali egenda kutwala Damula kuba baali bajja kwokya buli ekibala nti nno Buganda kigikola kigitwala mu maaso. Naye abasajja balwana ne bataasa Damula ne bafulumya omuggo Damula ne bagukukulira buli omu gy'atamanyira gye gukukuliddwa. Jolya kutuuka Jolya abalamu 93 ne guleetebwa. Ekitegeeza ebbanga litwamala ng'Obwakabaka buyimiriziddwa nga gwo guterekeddwa ate nagwo temwamanyaako muggo we gwali nga tewali amanyi we gukukuliddwa. Kankuyite nakukukulira nakatera temumanyi yagulina eyagulina amanyiddwa naye nze sigenda kumukugamba ate nga mumanyi eyagukuuma mulimu betwesigaliza kati famire ye bwe banagirumba ate nga balumba yaki yali abazoganya yavaawo dda eyawera Obuganda kankubuulire aliko ye yabuzza mukazi mujja akabuga kakadde tekaggwamu nsekerere kanaawe titomanyi tembwa embi erumira ennungi okugitta jakuuma omuggo ogwo yagukuuma kakati ekyo nekimu kisobola okukuleetera omuntu obujja olw'okuba nti oli yakuuma omuggo. So nze ntaatira famire z'abantu ojja kuntwalayo ne bwompa kakadde ne bwompa bukadde 5 ne bwompa bukadde bumeka sikutwalayo. Ekibuuzo omuggo ogwo Peter Mayiga tukuwadde omuggo ngusitula bukolokolo ne nguteeka ewange situla muggo gotwala toguteeka uwone egulina ofisi yagwe entongole mwe gukuumibwa mu Butikkiro kyobola addukira mu Butikkiro mbadde manyi andi Butikkiro ye kakkalabizo lya Katikiro mwakolera naye aba ne ofisi ye entongole mu buwangwa mwakolera. Ekitegeeza mu budde obwo akabi konna akagubaako Katikiro abaako obudde obwo kuba yabavunaanyizibwa era yabamanyi era singa gubula ne tutuuka mu kasenge we gulina okuba nga teguliiwo gamba tuwe ebyaffe guliwa kuba tuba tumanyi nti gwe baagukwasa. Ntera okuwulira nti abavunaanyizibwa ku kulya kwa Kabaka kika kino abavunaanyizibwa ku ngoma oba mujaguzo kika kino baani kika ki ekivunaanyizibwa ku kutema omuggo ogwo. Omuggo ogwo guvunaanyizibwako Banoba ono abeera Wanvuma otegedde ensonga aba Wanvuma yavunaanyizibwa kugutema omuggo gwe era agutema mu kibira Luggo ekisangibwa eyo Essese. Eryo ennono yonna nga yeekuusa ku byobuwangwa gy'otatukooneddeeko ng'eri ku muggo ogwo nti tolina gukozesa kino tegulina gira kano tegulina kwatwa omuzizo gwagwo tegukwatwa mukazi. Kitegeeza tetulifuna Katikiro mukazi ekyo tekijjaga nti tekijja kubaawo tekiba tekinnabaawo naye nga omanyi mu buwangwa kyetukkirizaamu ye Ssaabasajja asobola okudibya akalombolombo wadde katandikibwa bajjajjaabe naye kano tukajjeewo ng'obulombolombo bungi ne ku mulembe guno Kabaka bwazza adibya
twalabako omwami wa Ssaabasajja ow'Ekyaddonde yali akawumba webale nnyo webale nnyo so tetujja kwekanga nnyo bwe kiba nga bukedde nga Katikiro bamutaddewo nga mukazi niyo obudde buno essaawa zino tufate kibangawo tegukwatwako era kiri akalombolombo akasooka gukwatwako musajja kubanga tetubangako ne Katikiro nga mukazi eri akalombolombo akalala tegugalabanja tamalaga gusuula wansi tomalaga gusuula wansi gugendera waggulu gwa kitiibwa nnyo ekirala si buli muntu nti agutema nkulagiridde omuntu agutema aba wanvuma ate si buli kibira nti guvaamu kiri eri sese yobolangamba nti ebibira ebyo bikuumwe nnyo bikuumwe nnyo waliwo n'ekirala bakiyita buswa era nakyo kiva weba tebatemye mu lugo era bagenda eri ebuswa ne banonayo omuggo nga tumaliriza omuggo ogwo waliwo kali ke wagambye wabeerawo embeera ebanga ey'okulwanira lwaki ate nga kabaka ampadde ansiimye bino ebika okuva ne bigamba tubinga ebirwanira biba tebiyisizaamu amaaso Ssaabasajja kabaka asiimye kati kankulya ekimuli bwakukwasa omuggo ogwo tokimanyi nti nno okwo kubanga kutabaala kati ne Ssaabasajja naye ayagala alabe musajja we gwawadde luyongoyongo kubanga ebika bingi gwe tomanyi ekitegeeza mu bika 5 mu 3 n'omusobyo okubanga ow'ekika ky'empologoma gogoba wadde omuggo gwolowooza kati ow'endiga akutunuulire bulungi ow'envuma agambe maama kale olabye ow'omutima wafunye omuggo olabye wafunye omuggo Damula oli ow'endiisa owanakinsige ow'ennyange bonna babaawo nga batundula guli mukolo gwa kitiibwa kuba kutabaala era naawe olina okuweza olutabaala ewajjajjaawo ow'ekika nti nagufuna nagulwanirira nakuuma obuyinza Ssaabasajja bwe yampa kale nno bino ebika engeri gye bibaawo olwo lutale lutuufu okubaawo kubanga lugenderera kukakasa nti ono gwe bawadde omuggo Damula ajja kusobola okulwanirira Obuganda kubanga alwaniridde omuggo guno ate olaba ne kabaka yennyini okulya obwakabaka okimanyi nti alina olutalo lwasooka okulwana olwo sigenda kulwogera lwaleero ononfunze olulala ffenna kye tuyinza okujjukira bwe bukulembeze bwa Charles Peter Mayiga kuba ffenna abasinga tubadde bazaale kiri kyojjukira ku lunaku olwo era kyali kiteera kyatambula kitalo yaweebwa Damula olunaku lwe yaweebwa Damula era nsiitaana eyaliwo gye nnyinza okugamba era ab'omutima bayolesa obuzira bwenti bwensobola okukiwumbawumba bayolesa obuzira watubudde bakabaka mu lubu luno olwakintu twakafuna 36 Bakatikiro balimba mmeka abakakwata ku muggo ogwo ate Bakatikiro bo bangi omuwendo gwabwe sisobola kugubala n'engumalayo kubanga tulina bakabaka nga badde ne Bakatikiro 3 4 5 Mutesa yalina Mutesa asooka alina Bakatikiro nga 5 kitegera Bakatikiro waliwo balina ababiri kati gwe tunuulira kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri azenga ateekako ab'enjawulo kubanga Josh Mayanja Nkanji ye yatereka omuggo guli kanka kugabe nadde nkesigaliza kankuyambe nkakugambe yagukuuma paka lwe yaguzza mu 9 Mayanja Nkanji sebo gwali ku expo mukulu amaze ne tumukutte kutamafumba yakuuma Damula akusooka kuzaza byosirikidde banyonyogedde aba xpotv ne bakanzija mwako naguleeta mu 9 mu 3 nga batikira kabaka naye nga badde nga kati oyo yagukuuma bukuumi tetumujja kumubala mulwanya muli ne wadda waawo ani yaddaka si Jebbi Mulika ambasada Emmanuel Sendawula Jebbi Walusimbi Nono aliko 5 kiva ku kikabaka okugamba nti asobola ekimuleetera okukyusa lwaki ensonga eyo oyagala okugimanya nnyo simanyi nnyo abakulembedde bubi oba kuba mu byobufuzi twamanyira nti ebisanja tugeze 2 bwekiti 2 kabaka kiva ku kinagamba nti mpa lwaki ensonga eyo mwagala mugimanye ereetera kabaka okukyusa Katikiro ati abamu bagamba ono kikinga aluddewo kale kakati kiriwo ekiti kabaka ekimuleetera okukyusa Bakatikiro be okugaba Damulaji w'omulala nakugambako ko bwe twali twogera ku nsonga y'omwana oli
yali yayita kabaka oba okyakajjukira wenakogero Kabaka Mwanga. aha ne ngamba nti kabaka bw'aba alamula Obuganda alina amaanyi agamulungamya era alina empewo enkenge ezimulungamya bukyenkya nga yalungamiziddwa nga alina kukyusa Katikiro era nga n'oyo gwanaawa obwa Katikiro bamumwolese kakati olw'okuba nti nno buyinza bubwe kyekifundikwa ky'ennono n'obuwangwa bukeera enkya n'alangirira ti musajja we gundi gwawadde owa Katikiro ekyo tekibaako kugamba no compromise ne bwafunamu tugeze nga nze kabaka tugeza gwe Katikiro wange tufunyemu misunderstandings nga abantu naye ng'enkenge tezinnaŋŋamba obaako ye obubeerako okutuuka lwanaalungamizibwa n'alyoka akyusa osinziiranga bwafunye okulungamizibwa okwo ekitegeeza bwe njogera ku bannaffe bali eri naddala abali ebweru w'eggwanga abaagala Charles Peter Mayiga akyusibwe emmundu bagitunuliza enkenge si beene era ekyo kubaze mpulira n'abeesunga mubaagala balabe nga mulimu ne bagenda kumukyusa kakati ebintu nga bifaananye bagenda kumukyusa naye nga balaba tewali kibaawo enkenge tezinnaba kusiima nsonga eyo siibula abakulaba amina neeyanziza nnyo neeyanzige nate okunkyaza wano bassebo ne bannyabo mbaddewo ng'ensonga zonna tuzitwalaganya kinnawadda era neebaza muganda waffe Abel ku kamera abaddeko nnyo ate ne munywanyi bwe tubadde kubanga bwe gayita bwe gali entanda omwana soda mwebaza nnyo ddala olw'okufangayo okubaleetera emisomo gino gibeeko bye gyongera okubayigiriza ndowooza muyize bingi olwaleero kuba twogedde bingi era naffe mwebale kutubeererawo mugende mu maaso n'okukola kino musubscribinge mu commentinge mu likinge nange ninayo omukutu baguyita olulasangeye basaba mukonemu mugendeyo mukole kino muduke zambwa ez'ekiyindiru mukonemu era musubscribinge teka muteso olulasangeye tu ejalabe ekifaananyi kya Sengule nga nfaananira ddala omanye nti yenze kakati nze ndi muwandiisi wa bitabo newankubadde leero saabaleeteddeyo kopi ey'ekitabo naye nga ekitabo olulasangeye nze nakiwandiika weekiri basaba muntuukiireko mugule ekitabo olulasangeye simanyi wa muganda nge aba n'abalaga ku kifaananyi kyakyo naye nga kibaawo kiba kya mitwalo 10 muyiteeyo ku 078 kambawe WhatsApp eri +256 781 599 343 ne +256 ya Airtel eri +256 706 212 486 awo nno ebyange bibeera biggweredde wano era basumba biggwera ku ttale toyanziza nnyo mwenna okusiva yonna gye tutandikidde okulambulula kyemmanyi olina kyoyizeemu kawe ne munno ayagala okuyiga ayagala okumanya obuvvo obw'omuggo Damula ate gwe ayagala okubuuza genda mu comment section buuza kyonna kyoyagala enamba yaffe ya WhatsApp eri open 24/7 wosindikira ka message tuba tukuddamu ku TikTok enamba nayo kweri TikTok oba osobola okujja mu message n'obaako kyotugamba nozo tuzifuna oba oli kyali waffe oba tuli kyali waffe tuba tuzifuna ensonga ne zitambula bulungi nnyo nabagambye video ya Kazinni weeri wansi awo mugende mugirabe ne video endala nnyingi nnyo eza Sengule gye ziri wansi omwana soda abe mukama abakuumi xpotv to the world.